wiiki nga 2 emabega omuyimbi Dani Kazibwe amanyiddwa nga Lagadi yafulumya oluyimba olusuusuuta abadde Ssaabaminisita Amama Mbabazi nti yasaanidde okulondebwa ku ntebe y'obwa pulezidenti. Bino byonna byali mu disitulikiti y'e Kanungu ku mikolo gy'okujaguza olunaku lw'abavubuka. Abavubuka b'e Kanungu bategeeza nga bwe bagenda okumutwala mu lukiiko lw'abakadde nga bamulanga kwekuniza n'agaana okubabulira nti agenda kwesimbawo. We can get the president in Kanungu district. We can be far ahead. Abavubuka bano okukakasa nti entebe ewooma bagimwagaliza wano we basinzira ne bamukwasa effumu, engabo, entebe saako n'ekifaananyi ekimusaba nti yaba yeesimbawo. Mbabazi teyabigaana era entebe yagituulamu. Obuwangwa bwa Afrika era n'abakiga kitegeeza nti baali bamugamba agende mu lutabaalo. Wabula Mbabazi bwe yali amaliriza okwogera kwe aliko obugambo bwe yawa abawagizi be nti ye ng'omulwanyi bw'atandika olutalo alina okuluwangula. Itwe ab'entalo nitulwanaga kusingulwa nga turarwana kusingulwa naye olutalo olwawulira nayetabikamu omanye ngu neheriyo kurugira ki kusingulwa. Bino byali byakabeerawo ate ttiimu ya Uganda Cranes bwe yali esisinkanye Guinea mu kisaawe Namboole. Abadde Ssaabaminisita Amama Mbabazi ye yali omugenyi omukulu. Wabula ekimu ku byasinga okusamaliriza abawagizi, abavubuka bangi mu kifo ky'okwenaanika tissaati za Uganda Cranes bangi beenaanika tissaati za Amama Mbabazi. Wiiki eno Omubaka Gerard Karuhanga yasinzira mu Parliament n'ategeeza nti Uganda bw'eba egoberera enkola eya demokrasiya Mbabazi bamuleke yeesimbewo. I thought that, for instance, in this case, the NRM party would welcome it, embrace it, and say, if there are other candidates, please come on board. Therefore, let democracy ring home. So I feel that if you also have those intentions, do it at the right time. Now, if at the Prime Minister's age, his ambitions are being cracked, what about me? Mbabazi bwe yali ayanukula ababaka abaali bamuwaga nti yeesimbewo, yategeeza nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa okufuula eggwanga Uganda eryeyagaza era n'asaba ababaka okunywerera ku mazima n'obwenkanya. We have done our bit and we continue to do so. I just want to tell you, be firm, be clear, and everybody should know. Wabula omubaka Gerard Karuhanga badde amaze akabanga nga talima kambugu na Mbabazi agamba nti ebituuse ku Mbabazi kati amusonyiye. Naye ekiraga eggwanga ababadde balowooza nti balina omukwano ne President Museveni talina mukwano gwe. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.